Mukwana atera Stanbic Bank tulinayo account gy'osobola okugenda n'ozimba Pentagon. Kankusomera account number. Account number eri 903 00M 856 058. Eyo account number ya House of Prime Ministries International eri mu Stanbic Bank. Genda mu ttabi lya Stanbic Bank lyonna oba ewali agent. Oteekayo ssente ezo ez'okuzimba Pentagon. Oba kwata essimu mukwano tuyitire ku FlexiPay. Ebintu byonna ezo zonna solutions ziva mu Stanbic Bank. Kwata essimu tunyige *290#. Bw'okimaliriza egenda kukusaba pay merchant ye option number 2. Oteke merchant code. Merchant code eri 1070. Ekyo bw'okimaliriza ejja kusaba amount. Teekamu omuwendo gw'ensimbi ogwo gw'ogumanyi. Bw'okimaliriza otekemu reason. Reason osobola kuteekamu Pentagon oba Church oba HPMI. Ekyo bwe kiggwa nyiga number 1 okonfaminge omala oteekamu pin. Weebale nnyo, weebalire ddala okuzimba ennyumba ya Mukama. Tutuuse. Well, tukwebaza okuba ng'oli ku munnyo era nga twogera ku nneeyisa y'abantu ababeera ewaka. Naye nga tukyayogera ku beebweru ate ab'omu nju nga temulina bagenyi. Otukyukidde. Abazadde tetulera baana nga batagenda kuba nankya oba ng'abaana abagenda obeera naffe obulamu bwabwe bwonna. Gwe Yesu osobola okubeera mu bulamu bwabwe. Naye bo bagenda beera wo paka. Kubanga empisa z'obawa ze zigenda obbayimirizaawo ebweru w'enjuuyo n'engeri y'okubeeramu n'abantu abalala. Omwana omwagala nnyo era omwana toyagala agambibweko. Ne singa toliiwo si nti ofudde. Bw'afuluma n'ayingira society embeera n'emuteekayo embeera lisobola okuba essomero n'emyaka nti alina okuva ewuwo. Bw'anaava ewuwo n'agenda mu bantu waliwo ebintu abantu bye basobola okugumira. Simanyi kufumba nze ekyo nkigumira ku muntu. Ezo si mpisa ebyo babiyiga buyizi. Naye akakyamamamera kaba ku mpisa nti mu bukulu kizibu omujjamu ekintu kyamanyiridde emyaka 2. So bwe tuba twogera ku mpisa z'abantu abajja ewaka. Kati tuddeko ku baffe ffennyini. Abaana bo kubanga kati gw'oli muntu mukulu babuuza abantu. Oba gwagenda mu bisenga byabwe babuuza. Kikyo traininga otendeka kyekyo nti okeera mu buli kisenge kya mwana okubuuza. Naye abaana babuuza abantu abasuze mu nju. Kangire nti tata ayinza okuba obudde bwafuluma bulala mama bwafuluma bulala. So waliwo abamu nga abaana tebalina budde bubalaba kubabuuza. Naye waliwo okubanga mwenna mugolokose muli mu nju. Abaana nga babayitako buyisi. Bw'aba akubuuzizza gamba halo. Hi. Oko si kubuuza. Hayi si kubuuza. Waliwo embuuza ey'obutawa muntu budde kumanya kati kangereze bwe nzija ne nkubuuza how are you. Mba njagala kumanya. Wendi. Bw'oli. Kati awo nina obudde oba okulinda onziremu. Tino nange saasuze bulungi. Siri bulungi. Wasuze otya mama, wasuze otya taata. Singa oba muwadde obudde okugamba. Hayi, ye njogere yajja abantu bali bize. Nkulabye. Tayina budde kumanya bikwatako. Ne nkulamusiza. Omanye embuza yankulamusiza. Yeeyo. Ye hi. Ngenda mangu. Hello. Siina budde. Omwana tayinza kubanga tayina budde bwo. Ng'omuntu omukulu tosobola kubuuza mukulu munno nti hi. Oba toyagala reply kubanga era ne reply jaddamu era agamba hi. Hello. Naye bw'ogeza n'ogamba omuntu how are you? Wasuze otya? Oyo y'embuuza eyaffe ey'okubanga ofaayo. Y'embuuza ey'okufaayo. Naye nti hello, it's not polite. Mu culture ne mu bantu n'okuyigiriza abaana okubanga bafaayo, abaana bo babuuza batya abantu. Alina okuwa obudde naawe bw'oba obuuza. Tokiyigiriza abaana ekya hi. Hi. Jangu omubuuze how are you? Wasuze bulungi. Toyina obuzibu bwonna bwe wafunye kiro. Anti kati olaba mami naloose kino na kino. Awo oyagala kumanya. Ekibalaga nti ofaayo
you care. Bw'oba tofaayo ku muntu yenna toyonoona budde bwo. Kulamusizaako neweyongerayo tolina budde. Naye buli lw'ogamba bannange mwasuze mutya abeeyo olinda bakubulye bwe baasuze. So kati ennyumba erina okubaamu kye bayita care. Naye ate naffe abafumbo maama ne taata mukeera okwebuuza abamu tebeewana good night. Lindako nga musula babiri mu kitanda. Omwaka era n'anaaba n'ayambala n'ajjayo engoye bulungi n'ensawo byonna n'alekawo ssente z'akameza n'agenda. Asobola okudda ekiro ng'omuntu oyo yafiiridde mu buliri ekiro naye nga badde tamanyi. Oba abali mu nju abala ne bagamba naye mami nga tafuluma. Ne bakubira essimu nti mami tagolokose, dadi tagolokose. Nga wasuze naye n'omuleka mu buliri. Nga wasuze naye. Omanyi waliwo bino ebintu bye tulowooza nti bimenya naye ng'ojja bimisinga. Bye omuntu okugolokosa ekiro. Anangenza ntawanya anyeenya ekiro angolokosa nangamba oli bulungi eyo bagiyita care. Kubanga okugenda kw'omuntu teri amanya. Kansooke nkubuuze. Oli akedde nnyo agenda ku mulimu ssaawa 12 zirina omusangayo. Twasuze ffenna mu buliri asooka mbuuzeeko nga tannagenda. Bwe kiri. Engeri yokka akuzukusa n'agamba good morning sweetie. N'omuddamu ne w'oba otulo tukulumira ojja kwanyola leka nawe neebake oba omaze otutegeera nti mulamu. Bw'aba mulwadde era ajja kugamba. Naye aba mulamu engeri endala yo esobola ogolokosa omuntu buli lunaku. Yamugamba leeta emikono. Nze omwami ebiseera ebisinga asinga yansooka okuvaayo. Tasobola fuluma kisenge oba mmeka. Akusika emikono ne mugatta emikono ye n'asaba. Naye osobola owulira omuntu nti ebbugumu kweriri. Naye ate naye gwe bakutte weekyusa. Ate tavaawo nga togambye amiina. Agolokosa agamba nnyabo maze essaawa nga amiina. N'agenda nti aleka ye akubuleesinze. Bw'oba omusooka okufuluma ye yakiteeka ne mutwe gwange. Tofuluma nga tosabye. Era waakiri akwata okasanga Mukama kuume. Waakiri ekyo kyogere. Mukama kulembere, Mukama akole ki nti omuntu ono ne waba yeebasa ajja kwekyusa. You must check on your friend. You must. Ate wemba nkomyewo leeti nga yeebase dda. Ne bw'aba yeebase mukooneko mugambe swiri. Abakazi ate be baagala gwe mukisinga olaba batagolokoka. Ajja golokoka. Swiri I love you. Gwe yogera akagamba I love you. Bagamba ng'Omunigeria. Omunigeria omukakasa nti afudde muyisa ssente ku nnyindo. Kati n'omukazi yogera ka I love you mugambe swiri I love you. Teri mukazi atayagala kiwulira ajja kuddamu. Ne wanaabanga yeebase wakiri anaabeera ng'aloota. Ajja kuba ng'aloota. Wakiri bw'ataddamu gwe munyenyenyenye mpola muyite swiri ajja kwekyusa bw'aba mutulo otungi. Naye ovuddewo otegedde omugambe swiri ngenze. Mugambe ekyo omugambe ngenze. Agambe kale. Tambula bulungi eyeba sala already. Tomala gagenda. Bw'oba munno tomubuuzaako. Munno bw'oba tomugamba good night. Omanyi nti abantu basobola nanga tebagambe sula bulungi. Abantu balowooza bwe tebaka mu buliri ngenda sula bulungi. Ebintu ebimu tebiri obvious. Ekigambo eringa good morning. Good morning erimu ebintu bibiri. Erimu ekibuuzo n'okwagaliza. So okugamba good morning olwo nkubuuza. Omulala n'akwagaliza bwagaliza. Kati ekigambo kya good morning engeri gye tukitegeramu kyekyo nti tubuuza. Naye good morning kiri kigambo kyakwagaliza muntu. Macha malungi. Wadde tukikozesa okubuuza. Good night kwagaliza muntu kiro kirungi. Good night. Ekyo ekintu kyagalize buli wa mu nju. Abaana bayigiriza okuba nga tebanneebaka ne babo tubaluma tutya. Balina okujja okusiibula nga maama taata. Naawe ate kubanga naawe oba okooyo olusi weerabira. Naawe oba ofunye chance omwagaliza ekiro ekirungi. N'omwagaliza ekiro ekirungi ekyo okumwagaliza eba ssaala. Confession. Olulimi lwaffe Katonda tugamba luyina amaanyi. Lutonzi. Omuntu asobola okuba nga ekigambo kyo kyekigenda omusuza obulungi. Ate omuntu ategedde Kristo buli confession ye ejja n'amaanyi. Omuntu ategedde Kristo oyina power mu confession nga bw'olaba omulogo
nti buli kigambo kyayogera aba aloga akolima. Naawe omuzadde olina omukisa ku lulimi lwo mu kwatulirako omwana. Have a blessed day. Eyo si kigambo bugambo, it's a blessing. Kubanga toyinza kwagaliza muntu a blessed day nga mulimu obubenje. Bwe kabaamu then akawonye. Oyina w'omutaasiza ng'omwana. Obudde buno ennaku zino sijja gamba nti abantu lwaki tetusaba. Tukwataganya ebintu bingi nnyo nti tetuyina budde awo nti okwate eddakiika 10 osaba omwana nga mugenda nedda. Muteekeko mikono. Musumba akyogera nti nnabbi asooka mu bulamu bw'omwana ye muzadde. Kubanga teri ayagaliza mwana wo kirungi ng'okusinga ggwe. Buli lwakola child dedication ku church. Abateekako amafuta n'agamba omuzadde. Walolo yawa abazadde amafuta n'agamba gasiga omwana omulangirireko. Gw'omuzadde. Waliwo olusulo manyo genda mudwaliro okulaba bakwano bange bazadde. Nangamba tova wano nga tosabidde mwana wange ne mugayi sooka omuteekeko emikono ffe mbitu gimuteekeko. Ne mugaa gwoba osooka. Nangamba simanyi kusala ne mugaa kiki oyagaliza omwana wo ye ssaalayo yokka. Si bino nkutula bino kati tudde mu kyoyagaliza omwana wo kyokka. Then kiki otamwagaliza olaba oba batomanyi kusaba. Nobugabugami Mukama nsaba omwana wange akole bulungi, nsaba omwana wange akole nga mugezi, nsaba omwana wange abeere bw'ati. Already nobo declaring nogamba omwana ono ogenda kuba mugezi, ogenda kuba muwanguzi, ogenda kuba mulamu, ogenda kuba n'obulamu obulungi, ogenda kuba eyo ssaala. Eriiso ly'omubi teriyitanga maaso go kino na kino omulabe wayita wano. Oba omanyi teri mukazi atamanyi kusaba wekijja ku mwana we. Era ng'oyagala omanye essaala y'omukazi omwana agwe kabenje. Mukama mwana wange mutaase atandise. Mukama mwana wange omuwa obulamu, mwana wange kitegeeza buli muntu alinamu okusaba yeetaaga mbeere muprovokinga. Essaala eveeyo. Naye tetwetaaga girinda. Essaala etandika nekyoyagaliza omwana wo. Nekyotamwagaliza kyogere. Nti omwami wo bwe tugamba nti ku makya okwebuuzaako n'ekiro ogambye good night. Good night eyo bw'ogendako mu kusaba n'ogamba kamala okuyingirako wano nsabe. Abantu bano ababiri mwebali, abaana ne bbaawo oba abaana ne mukazi wo. Kubanga emirembe gyo giri mu bantu abo ababiri okuba abalamu era okuba obulungi. Teri mulimu gukuwa ssanyu ng'abaana bo balina obuzibu. Ng'opapa Mukama bannange nsaba omulimu gwange bannyongeza omusaala, ebyo byonna si bikulu naye obyagala. Ekyetaago kyo buli omusaala gwe bakwongeza needs z'abaana zoyagala otuukiza naye baba tebaliiwo. Tobyetaaga. Kyova olaba omuntu bw'afiirwa abaana essuubi nga yeebuuza nkolerera ki? Nkolerera ani? Kyekikulaga nti biri byonna biggwawo. So bwe tudda mu mpisa z'ewaka abazadde mwetandikeko mu ababiri. Mweyagalize ekiri ekirungi. Ate tuyige nnyo obutasula. Bayibuli naye ekitugamba tokkiriza njuba kugwa ng'olina obusungu ku munno. Naye abantu bobeera nabo mu nju bali abwebweru kansooka embeesonyiwe. Abantu b'omu nju yo teweebaka nga temukwataganye. Kubanga tomanyi nkya kyereeta, kiro kyegenda kuleeta. Munna asobola okuba ng'ekiro alaajana nti mulwadde nga golooza akusumbuwa. Wakooye dda. Ng'ali mukulaajanira mu buliri. Ng'ane kino ekikasi kintamye n'okwata ne bulangiti n'ogenda n'osula ne mu ddiiro. Kumbe mu kwekyusa kwe tassa bulungi. Ne because wasuze onyiize togenda mufaako. Omuntu gw'osula ng'osanyukidde ne bwe yeekyusa oba n'aloota nga yeekanga ogolokoka n'omubuuza oba ali bulungi. Gwe wanyigidde ne bwe yeekanga okyuka bukyusi n'oddawo ne weebaka. Tulwane nnyo obuteebaka nga tunyigidde abaana n'abaana tukibayigirize. Naye n'obutanyigira gw'osula naye. Omanyi otya nga Katonda yeyo chance gyakuwadde esemba. Bannange tomanyi muntu kufanga wabadde osobola ottereeza ekintu. Sagala bateekamu bantu ntiisa nti bwe sitagamba muntu afudde nedda. Kyekituufu ekyokukola. Naye nze ndowoolezayo ku extreme. Singa nkeera nga sikyalina chance ekimugamba. N'okeera ku makya noga kale musonyiye. Naye ng'omunyeenyaako takyenyeenya. N'okaaba nga maziga abantu balowooza ofiiriddwa mwami naye nga gwe ekikuluma. Saamugambye. Nti obusungu Yesu bubaawo. Munyiize. Mufube nnyo okulaba nga mugonjoola before you sleep. Kye kintu ekituufu muleke sula na busungu.
si kirungi. N'abaana bayiga okubanga beesonyiwa. Akere ku makya ekisa kiba kijja ku makya. Netayingira mu lunaku lupya na bintu birala bya busungu bukyayi. Kati abantu abakulu ffe tugenda okusomesa abaana empisa. Naye tulina kuba nazo. Bw'ogamba nti wano temubuuza gw'obuuza. Mulina oyiga okubuuza abantu, mulina okwegira ennyumba. Edda nga tofuluma nju ne bw'oba ng'ogenda ku ssomero ng'okonkona kisenge kya mami. Mami Yesu yeebazibwe. Mami Yesu yeebazibwe. Amiina, tugenze ku ssomero kaale. Ng'ekyo tteeka ng'abaana abato nti mugenda ku ssomero ssaawa emu. Oba abakulu be babategese oba si be bategese balina omanya nti kati mufulumye. Asoote nno mami oleekanira ku mulyango ofukamidde ekisenge kisibe. Naye n'ofukamira soote nno mami n'oyireekana paka bwakuddamu. Taata wasuza otya? N'agamba mpulidde. Nga ye culture y'ewaka. Naye essaawa zino abaana bafuluma ng'omukozi yabategese. Nga mama tomanyi oba omwana ali bulungi, taata tomanyi oba omwana ali bulungi, nabo tebamanyi oba muli bulungi. Kati ng'omukozi bulina kwatwala omwana ku ssomero nga ye omukozi akimanyi omwana mulwadde. Naye agamba teri mwana kusigala waka alina ossoma. Omukozi bw'omubuuza, ye abaana baagenze naye gundi abadde alinamu kasenyiga ye kale. Kimenya, ogoloka ku makya kumenya. Naye otulo otwa ddakiika 2. Sisimuka, olaba omwana ono nga tannagenda adde tomutegese. Obagamba omala obategeka mpita. Bakuyite, oba blessing. Bagaye Mukama agende nammwe. Ekyo kyokka kimala omwana akula na culture mu mutwe. Naffe mami waffe yakeeranga ku makya ng'atusabira. Mami yakeeranga ku makya ng'atugamba kino. Mami ng'atugamba kino, daddy kino. Ezo memories abaana tebazirina. Abaana tebayina. Era omwana kyangu oyimirira graduation ne yeebaza omukozi. Nga ze memories zaalina. Banange anti abeerewo ku mbaga yange. Anti banange omwana yagenda gamba banange omukyalo oyo yankuza n'akola bw'ati nga tewaliiwo maama ne taata. Nga nammwe mutudde mumwenya banange twalina omukozi omulungi. Nga teyatwala kifo kyammwe naye yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe era nga kirungi. Naye waliwo ekintu kye tutasobola kujja mu bakozi gwe mukisa gwa taata ne maama. Tulaba Yakobo. Tulaba omukisa ogw'oggabo gwa Isaaka. Nga Yakobo maama we yalwana agutwale bagamba yagubba. Yamupangira. Naye okupanga kw'okufuna omukisa gwa taata. Omwana agwetaaga. So naye taata ayinza okuba nti taliiwo oba yeebase. Ye Katonda talina gwagamba nti taawe mukisa. Mama alina omukisa, alina amaanyi agalangirira ku mwana we. So ku makya ekyo kikeze esobola okubeera culture nti abantu bonna tebava mu nju nga tebeebuuzizza. Naye bwe batandika ate okukula nga bakulu gwe kasita omwamanya tebeetaaga golokusa ddadi waabwe. Alina abantu abakulu tebeetaaga golokonkuna bisenge by'abantu bakulu mpozi ng'obudde mumanyi buweddeyo. Naye abaana abato tulina kibakulizaamu. So ewaka bw'omala oyigiriza abaana empisa ez'okubuuza balina okumanya nti oluggi oluggale kitegeeza there is need for privacy. Oluggi oluggale buno obwana obutakonkona si tooyi yokka, bisenge. Buli awali oluggi balina ensonga lwaki baalussaawo ne batalekaawo kyangaala. Ekitegeeza nti sayidi eri tebaagala buli muntu amanye ebiriyo oba alabeyo. Kati omwana muyigirize nti buli w'osanga oluggi konkona, bwe baba tebakukkiriza kuyingira toyingira. Omuntu amala kwogera. Ettooyi edda ze twabanga nazo ez'obukutiya tolina wakonkonanga. Naye yali munda emanye ebweru kye wakolanga ng'onyenyanyenya oba emboozi onyumiza ebweru wa ttooyi yali munda nakola yengeri yokka eyali ya communication nti mulimu omuntu. Naye osanga omwana ng'ayingira buyingizi kisenge ekyamaama ne taata. Olwaleero agenda kiyingira agenda kusanga ng'oyambadde ate enkya akiyingira buyingizi ng'olimu wekka. Singa enkya ku makya wakimumanyiiza kola ddadi lwasiibyewo. Omusajja yeesuulira nga bw'ayagala ng'ali ku buliri yeebase toliri oli mufumbira ofumba. Azze kubuuza ku ddadi bulijjo abuuza ggwe. Amusanze ali ku buliri bwereere. Laba embeera gy'oteekamu omwana
naye laba omuzadde ne bino abaana nze oba firimu bino omwana n'ava eri n'ayingira buyingiza kisenge najja muli ku limwebase mbu najja yeebake nammwe nze ndaba busiru ezo firimu ezoonoonye ezo zitwonoonye nnyo abakyala nti ekyo no it's nice obeerako n'omwana nedda oyo omwana amanyi era tamanyi waakoma wadde wuwo ava eri n'ayingira najja ku buliri bwammwe omwana obuliri bwammwe bumuzira omwana obuliri bwammwe buba bumuzira omwana temumuwemula nze nzikiriza n'omukazi okuzaala nossa omufaliso wansi newebakako n'omwana si mwana mu buliri mwe mwegatira n'omusajja omwana talina kubuyingiramu wadde n'akamu tukomawo tovaawo abaana abaffe mu maka abatali ab'ebweru tutandike ku baffe tuba training omwana alina omumanya nti yeetaaga okusaba olukusa okugenda awantu wonna bw'omukuza bw'otyo kusomera jasikinganga permission nga tayisamu basomesa maaso mu community bw'agenda mu kifo nga ofiisi z'abantu ajja konkona atandikira wako okuyiga okukonkona ku miryango oba kisenge wadde omwagala nnyo omuntu gw'oyagala mwagaliza ebirungi ekintu ekirala kye tulina omumanya nti abaana bano tulina obbayigiriza nti it's not always about them ensi teyeetooloera ku bo buli lwayagala bamuwa buli lwakola kino wagira bw'akaaba nga buli kimu kiringa ekyotoolera ku ye nti bw'aba tayagala kintu kibe tekiba naye bannaye nekyo kina kisomesa mwana olina kimusomesa oluusi omulekamu kikuluma ng'omuzadde naye nze nina abaana benzikiriza kale abawere ennyo bagamba aniya asobola ofuna aniya bw'akaaba ennyo naye enkaba y'omwana eyawukana waliwo omwana akaaba nga maziga oyo omwana asobola okulwala nabawo omwana akabisa ekyejo tebamusitula tetusobola yimiriza birala byonna kubanga okaaba kasita omuyigiriza nti ensi etambulira ku ye beebo abantu betufunanga mikwano nga bw'otamukolera kintu taddamu kukubira bwe batampaza nviri tebanjagala bwe batankola kino tebanjagala batakola kino ng'abantu batambulira ku bunkenke bw'ayogera aba ayogedde no teba ansa gye mumuwa abo abantu baba bazibu okukola nabo n'okukolagana nabo ye bwe bamugamba no alaba rejection ey'amaanyi ennyo alaba temumwagala ayinza n'okwetta olwa no ayagala having his way buli wamu bwe mba oyo omukazi nze mukwanya alina kuba wange bw'ataba wange taba wa mulala gye bali abantu bwe bati oyo omusajja ataba wange taba wa mulala buli kyeyeyaga afa buli kyalaba nga akyagala akyeyagaliza kati ekizibu ekiri mu kintu ekyo asobola n'okutta singa bagano kimuwa waliyo omuntu ng'okwegomba bw'alaba akakooti ako bw'aba tasobola kagula akabba because ye ayagala kyayagala kyonna kyonna alina okifuna kyonna kyonna ekimulemesa asobola okugulawo nakyo olutalo nawe wenyini asobola otutuuka n'alaba nga mmwe abazadde bwe muba temuwadde bintu byayagala temumwagala oyo omwana adduka n'agenda ne ku street Mommy doesn't love me. She refused to buy me ice cream. Entitlement eyo eva mbuto nga muto nnyo ng'akaba mwenna ne mukyuka ate abaana batusoma bw'asaba ekintu n'okijja ku banne okimuwe anti ye muto anti ye muwala anti ye mulenzi nga naye amanya si nze muwala oba toliwo n'abagamba noga mumpe nze mulenzi wano ngenda gamba mami nti temwampadde bambi nabo ne batya ne bamuwa kati n'atandika obbatambuliza ng'obulamu butambulira ku ye kuntolize buli kimu n'ombuza swiri yagala tulya eki dadi lwaki tugenda kugula kino nga mwenna temulya kubanga ye tayagala katonda akutasa butasa omwana oyo okudda n'avaamu omuntu katonda akutasa butasa naye omwana alina omumanya nti mu nsi mulimu rejection tukuze abaana nga bakimanyi ti si bye bafuna ewaka ebweru bagenda bifuna laavu gy'obawa tebagisuubira mu buli omu baleke kumenyeka mitima wadde obawa laavu bagambe mu nsi there is rejection bagenda kurejectinga wadde oli mugezi basobola okurejectinga wadde oli mulungi basobola okurejecting opinion yo
si buli omuntu agenda gitwala wabula bwe baba tebagitutte weeyisa otya bwe bakugaana ng'oli mulenzi n'okwana omuwala n'agaana wetta You must move on. how okyandolinga otya ng'abaana nga banno bagaanye omwana bw'agaana okubeera mukwano gwo okola otya kasita omwana takimanya ensi emubeerera nzibu asobola okukomitinga suicide omukazi yaŋŋaanye teyafeesinga konze waliwo we nali nnyumya naye kyali kasitole nga tuli awo tusaaga nemugamba mutabani wange singa afoolingayo in love n'afunayo heartbreak esooka nemuyambako giyitamu ng'owulira kyoyagala nembaga yeetaago ziyitamu nga ndi mulamu kubanga si buli muwala gwalikwana nti ali baamwagala naye bwe mba wendi njagala gyakaabe mugambe essebo bibaawo n'omusajja nga ali mugambe essebo nali njagaddeko omusajja nga simwagala ne taata mugambe mukwano nange baŋŋaanako naye no kyebaliza Katonda nti akulesewo zaani okukufumbira oba okuwasa n'akukyayireeyo n'akulekawo so at least Katonda amugyewo nga totaddeemu na kinene buno relationship w'essomero oba tolina kye waatadde mu pocket money bakuwa mutwalo n'owaayo bbiri kati nga nsanga nagamba naye nedda olima ne mugamba nedda ensi tegenda mwagala nga bwe mwagala kati reality alina gifeesinga nga ndi mulamu singa siriiwo ekyo kyensaba nti ensi erinamu kubanga ndi mulamu muyambeko to get through ezo heartbreak simanyi kino kati ng'obuto era amanyi okuteraga oyinza okikiriza mukwano gwange gundi ngenda mukyawa yakoze kino nagize kino nekino nemugayo emikwano baba ne misunderstandings tebaawukana obutakkaanya bubaawo n'okuyomba kubaawo naye tebitabaawula y'emmere ya break lunch nsimanyi namuwadde 2,000 n'agula bya 1,000 nemuga yeste yabadde transparent naye mubuuze oba yabadde n'ebizibu 1,000 n'alusigaza nga lugenda mugulira mu peeni oluusi nga yabadde talina transport n'agamba kati wano taxi ejja kumpisaawo n'afissa kuzizo amanyi oli mukwano gwe so nakkuba enjawulo kale ngenda mubuuza ogenda okuddayo okumubuuza naye omwana bw'alowooza nti buli ayina omwagalo n'ayina kuba w'amazima abantu si b'amazima abantu si balambulukufu naye omwana bw'akula ng'alaba only kiringa omuntu atamanyi ku busungu bwa Mukama omwana olina omubuulira nti Katonda ono omulaba atwagala nnyo alina ekisa kingi alina okusaasira naye tasanyukira ku teyeenyumiza mba evil doers omusomereko Sodoma ne Gomora agirabe alabeka amataba ga Nuuwa ono Katonda ono yajja abantu e Misiri ne bakaaba enjala n'abawa emmere abo gyalina ewaliwo Katonda yabeetoloza ne bamala awantu we bagenda abakessi bagenda okuketta ensi ensuubize baamala 40 days okutuukayo bano mu kutuukayo baamala emyaka 4 kiki ekyabeetoololezaawo Katonda yayiwa omulembe mulamba 40 years is a generation nti kiki Katonda yanyiiga balina omumanya nti amataba gasobola okujja naye Katonda yateekawo musoke nadde n'abaana mu Sunday school nga waliwo yabadde n'akantu kaddole nga kaliko rainbow nga kuliko baddeko rainbow nga kuliko days of Noah ekigambo mwana nga but you see teacher Susan they told us rainbow is for homosexuals ne mugamba sitani kyakoze ne mugamba katuddeyo nga tulina okuyita musome ne mugamba history ya Noah nga tagimanyi ne munnyonnyola rainbow gyetya nebeera bwetyo ne mugamba eriko days of Noah yetulaga okusaasira kwa Katonda ne mugamba naye abasiyazi balina eyaabwe naye era zifaanagana ne mugamba kusomero musoma colors ti yes bozi collectinga zonna tezivaamu colors of the rainbow nti yes ne mugamba rainbow simbi bano be baagiwamba nga nina osooka okimunnyonnyola naye yayiga n'amanya nti Katonda alina sayidi eri toyagala gimanya bw'oba toyagala gimanya kola byayagala kati abaana baffe bakuze nnyo balaba ebirungi era obulamu butambulira ku bo buli kimu kyasaba okimuwa buli kyagira kyo kiraba bw'oba tosobola kimuyigiriza mukkiriza ensi ekimuyigirize nga wooli ensi egenda kimuyigiriza kitya mwejjeeko omuteeke musomero litagaba bulamu bulungi bw'oba okimanyi oli bize nnyo omwana mugye mu international school muyina menu fizi z'owaayo nyingi nnyo omusomesa tasobola nagamba ku mwana we
In fact omwana ajja muloopa ne ku poliisi ajja kujja newa kuloope amuloope. International school egenda muwa obulamu obulaga nti teri abonaabona mu nsi taliiyo. In fact yagenda nalowooza tomuwa kimala kubanga gy'omutadde osobola fees obukadde 4 nawe n'abazadde abalala bonna basasula fees ezimu. Kati gwe pocket money omuwa 5 waliwo gwe bawa 2 kati atandika olowooza tomuwa na kimala. Naye ensi esobola okudisipuliningira omwana kwe kumuteeka mu gavumenti. Waliwo emyaka nze gye ngamba egy'essomero nga omwana we talina bw'agenda kosebwa tebakulimba P3, P4, P5. Academically tebakulimba P5 bw'agimala P6 muteeke mu ssomero ly'ogamba erina grades oyagala. Naye O11 manya primary level yegenda okushapinga omwana mu character. Mu secondary aba yakyama. Omwana wo oba omumanyi. Noga naye omwana wange ono wa malala wa masappe wa kwagala kino n'ewaka bw'abeera tutawanya yogurt njagala kino nze sirya kino sirya kino sirya kino talina bulwadde bumulemesa kukirya. Muteeke mu ssomero. Nze omwana wange kuva mu buto nga talya lumonde ng'era ezimu ku nsonga nazizo lwaki talya lumonde siri nnyo faani mpozi nga kuliko binyeebwa so nga mulya lumu na lumu. Jjajjawe tamulya mulwadde wa sukaali kati naye n'alowooza talya lumonde. I don't eat sweet potatoes ng'akakajanja kazze. Aha n'atandikaawo sirya kino sirya kino nze enkoko njagala bweti. Yangamba ssomero essomero nga kataba kawunga muceere lumonde. Abaana baswaza osobola kisa kyensobola okugyewo negamba muwala wange oyo omulaba talya kawunga talya lumonde talya muwogo ne mu bifumbe ewaka n'abirya. Eno ku bugenyi twabikolanga ewaka. Omwana n'owulira ng'oswadde naga kale omwana oyo bujjo tatera nabirya kituufu tatera birya. Naye abaana bwe batuuka mu environment endala bakyuka ate bakyukira ku bantu be basanzeewo baana bannaabwe si ku bantu bakulu. Waliwo abantu abagenda okuguluminga omwana wo nga baana bannaabwe na ssomero nti essomero agenda tutuukayo ng'akajanja kabadde nti nze ku ssomero ngenda na mutwalo nga wa primary n'atuuka nga waliyo be bawa 1000 ne kantini y'essomero ng'okusaasaanya 5,000 wabeerawo ekikyamu oba okoze nnyo laba bwazza balance ewaka n'otandika omuwa 5 nagamba mami ezo nnyingi kantini teri byakulya olaba nti otandise oteminga ogenda olaba akawunga akalya sinti abazadde balowooza nti omwana oba omuyisa mu mbeera mbi gwe wagiyitamu otya temwali akawunga ku ssomero akawunga tekatta balwanira neddawuna bulungi nnyo. Ogenda olaba ng'omwana atandika oyiga okubeera n'abantu naye atandika okuyiga. Paulo yagamba yayiga okumatira yabeerako mu kubeera n'ebingi n'ebitono. Omwana we agenda mmanya ebingi by'ewaka naye agenda yigira ku banne nti ensi teri fair. Waliwo abalina waliwo abatalina naye mu kukimanya agenda ku appreciatinga kyemumuweewaka. Bw'atuuka ku ssomero ne batamugoba fees nga muwayo $5,000 ku ssomero n'alaba gwe bagoba n'atatuula na bibuuzo agenda ku appreciatinga fees z'omuwa. Ne bonna bali mu masomero teri agoba fees. Oli ayinza ogamba lwakuba tolina ssente abaana baffe mubaleke beera n'owuwo munnange teri alagira muntu kkuza. Naye nkubuulire oli ayinza okugamba bagamba nti ki practice what you preach. Nabeera ne pastor nga buli kimu asobola kyafoodinga buli international school agisobola. Omwana wange yali ku ssomero baliyita UDES. UDES ng'esasula emitwalo ndowooza 7 P4 P5 6 n'akyuka. Nze wange mumanyi yeezira ku ssente kasita afuna ssente ng'obulamu bukyuka nga malala gakyuka ng'atandika okuyoya byabadde tayoya ng'atandika okugaana byabadde alina nti kati ebitacha yeerabira n'okwerabira nti abadde aliya kintu kino kati nga nze mumanyi embeera ze era nga ngamba naye omwana ono bwe muteeka mu international school anaaba akyali muntu ajja kyuka nnyo ng'abaana balina ebintu bye baagala naye oyino ajja kyuka nnyo. Ne mmuteeka mu government school ng'asasula mwenda school fees. Of course ogendayo tekyali kyangu ye yennyini yamanya nti ngenda mukyusa essomero ne mugaa ngenda kutwala mu ssomero bayita bwe bati ne bwe bati ne uniform ino twagifunye biki tugendeyo.
ne tugendayo n'alambula twagendayo okusaba ekifo nangamba mami wano ngenda osomera konzeye n'asirika nangamba lwaki tondeseeyo gye mbadde nemugamba wano wogenda osomera nze simanyi kuddawo ku debatinga nti kati bambi anyiize simututemu international school simanyi bembeera nabo bakimanyi emirundi gye yakwogera international school ndooza gyenkana emyaka gye n'okusingawo namugamba ejja kwewererayo nemugamba kale tujja laba ne sitammalaamu ssuubi naye obwaddako nemugamba nkubulye mukwano ogenda kubeera mu ssomero lya gavumenti paka lw'olimala senior 6 naye mu primary yali asasula 9 ng'amazima nsobola okusasula obukadde 4 olunaku pasitalo yalinnya ku ssomero lye nga balina orientation abasikaali ku geeti abasomesa ne babuuza pasita wano olinawo omwana olimba nange ne bamubuuza olinawo omwana ng'agenda mu orientation tuula P7 lwe baategeera gy'ava buli omu nambuuza lwaki omwana we ali wano nze nina kye nali nnoonya omuteeka mu ssomero. He was humbled. He's so humble. Yayiga okukola emikwano nga sija status. Nti emikwano girina kuba anti omanya abaana mwana gwalina okuba naye mukwano gwalina kuba bwati bwati. Yayiga okwerondera emikwano nga si status nti bagagga oba ki. Nti omwana kasita tomulaga nti waliyo ensi endala agenda kutawaanya ensi lweri kuba n'okendera ku ssente. Wali olabye omwana w'omugagga nga taata wa yavuwadde. Obulamu bukaluba. Ayingira enjaga teyayiga teyabeerako mu mbeera y'obutalina era omuntu abadde mu bwavu n'afuna n'addamu nayavuwala takosebwa nnyo dani omwana. So abaana tubateeke mu masomero amangi sigambye mutwale mu ssomero lya gavumenti emitwalo 2 ne bw'omuteeka mu private making sure essomero ly'omutaddemu mulimu abaana abalala nga si level yokka tomugamba kola mikwano na mwana wa minisita gw'omanyiyo naye muyamba ayige okubeerawo nga talina ne mu kubeerawo nga alina byonna abeere nga asobola bibalansinga akatalekeka mulekerawo okubeera abantu abalungi ku street ng'ewaka muli mpologoma mulekerawo okwagala okusanyusa abantu b'ebweru ng'ab'omu nju yo bakaaba. Bayibuli eyogera ku mukazi ow'engeri 31 egamba abaana be bagolokoka ne bamuyita omukyalo ow'omukisa omwami we amutendereza ndowooza owulira ba mu nju abaana bagamba maama wa mukisa omwami atendereza mukyala we naye bangi kuffe ng'ebweru engalo nnyingi ng'ewaka waliyo amaziga wangi abantu bano ab'ebweru basobola okuzika kubanga buli teri muntu atayagala mufu waliwo abalaba abazika balabo baddala ofiiridde eddala babeere shuwa ne wabaawo abalumwa naye kubalumwa oyinza osanga nga 99% njuyo yerumwa okuvaawo okwo so nga tonnakolera abayebweru sooka okolera ab'omu njuyo bawe nga tonnawa Makula emitwalo 10 mukazi w'omu nju azifunye omwami w'omu nju azifunye nga tonnagira noga bannange kansitulireko ensawo omwami w'omu nju ositula ensawo ye ogenze wa mukama wo ofukamira omusinza. How about your husband? Nawe omwami oli mabaala weeraga oli ku mupiira okulira abantu myengo bagulira soda oli ku chaachi weeraga ku chaachi buli mwala omugulirayo kangulira kino kwata transport mukazi wo ez'enviri asaba na nnyina naye gwe oli ku chaachi weeraga ogulira abantu contributing abantu ku mbaga contributing abantu ku kino kigenda maaso contributing ng'ennyumba yeekaaba you are worse than a non-believer. Bayibuli bwegamba you are worse than a non-believer. Kwata omuntu w'omu nju musanyuse street jesonyiwe kwata omuntu w'omu nju omusanyuse street jesonyiwe siba bulungi